You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Naddala mu masekati g'ekibuga bakedde mu kwekalakaasa olwaliro nga bwe baali balaalika nga bawakanya emisolo emingi egiba binikibwa saako enkola ya e-freeze nga mweno osasula lisiiti ku buli kintu kyonna omuntu ky'aba aguze. Abasuubuzi nga bakungiddwa bannaabwe ab'ekibiina ekya Kampala State Traders Association oba kasiita bagamba nti ekimala basazeewo n'omulundi guno baggalewo amaduuka kubanga lino ddoboozi gavumenti lyewulira. Wonna we tuyise wakati mu kibuga nga amaduuka maggale naye nga n'ab'ebyokwerinda batambula wano na wali okulaba nti ekibuga kibeeramu emirembe wakati mu kwekalakaasa kuno. Okwekalakaasa kw'abasuubuzi tekukosezza basuubuzi bokka wabula n'abagoba ba takisi n'emmotoka ezitambuza ebintu batutegeezezza ng'akeedimu kano bwe kaba kasezza ebyensuso. Nsonga si ya e-freeze nga bwe nkiwulira abasuubuzi bo bakikulembeza eno yabadde spark naye abasuubuzi bano bazze balina ensonga nnyingi ze beemulugunya emyaka ng'esatu ezibadde zitannaba kuwulirizibwa. So tusaba nti ne bwe baba basinkanye omukulembeze w'eggwanga baleme concentratinga ku kigambo e-freeze kyokka. Abasinga bayinza okuba nga tebakitegeera olw'olulimi lwe kirimu naye ng'emisolo abantu bano gye bazze nga beemulugunya. Kukubira gavumenti eddeyo mu nkola gye yagirako eya 86 ensonga bwejja ekwatibweko eswalwewo ku lw'obulungi bwa bannayuganda. Ebintu biri wano ebireeta obulumi kati naffe tuli mu kwegayirira ba takisi buteetabaamu kubanga tututte ebipapula ensonga y'ebipapula naye bakwetoolooza bakuze eno wali eri ali peaceful. Kati siraba lwaki nnyo okuleeta mashini zino zemulaba amabega waffe ffeffe nnyini tukuumye emirembe era wano buli musuubuzi akumye emirembe bo kye bakaaba baagala bwenkanya era nsaba bwenkanya. Nkyogedde ng'omusuubuzi kati nyogera nga mmeya atwala Kampala Central Division ate ssentebe wa kibiina kino kya NRM. Ndiwo okulaba protectinga gavumenti yange ya NRM naye bwe evuddewo ate netandika okunyigiriza omusuubuzi asasula ssente ngamba bantu bano bonna mbe mulaba be basasula misolo gino nsaba tukanye tutule ku mmeeza emu bameka abakulembeze meka be mulabe abaze ku ground. So ndi wano nga ndi ku ground okukakasa ensonga. Bannabyabufuzi ab'enjawulo boogedde ku keedimu kano nga n'abasinga naddala aba National Unity Platform nga bakulemberwamu pulezidenti waabwe Kyagulanyi Ssentamu saako akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Joel Ssennyonyi bawagidde okwekalakaasa kuno. Mutandise okulaba nti ebintu bino bya ddala. Amaduuka e Kampala bagagaddewo, e Masaka maggale, e Busoga tuwulidde nayo maggale, n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo bagaddewo. Si nti baagala naye bagamba nti tulina bye tuwakanya. Bawakanya omusolo omuyitirivu, bawakanya effugabbi engeri gye bajjamu omusolo. So twagala okwebaza abasuubuzi kuba amaloboozi gammwe gatandise okuvaayo. Ebbanga eryayita abasuubuzi abamu bemulugunyanga nti kakati mwe muzze mu kibuga okwekalakaasa mwagala okwonoona zi bizinesi zaffe. Kati batandise okulaba nti tewali ali safe. Ne escort 8 kubanga nalina okutambula bwesi kubanga balina okugula abantu naye era mmwe mugenda ozisasula baganda bange. This can change and it can only change when we all stop it. Njagala okunga mwena let us stand with the traders. Nena mabasuubuzi njagala mujjukire mwana tisimwe mweka ababonabona
The teachers are suffering the same way. Soldiers, police officers are suffering the same way. Yes, recently. Bano okuwagira okwekalakaasa basenze ku kitebe kyabwe e Kavule e Makerere.